tujja kuba tutandika n'akayimba ak'emmogolo kwebogola nashi naloni sukulu wali ebisanyusa wali okumala n'okubandika oyo muwala tamanyi kubandika ewasiba etaliwe enyuma kuandika ewasiba etaliwe enyuma amba mukamotoka amba kabulubulu amba bawasimata amba yaise wano amba mukamotoka amba kabulubulu amba wasimata Andi katolo tubeera tutandise. Olunaku lwayo tugenda kwongera. Tugenda bugenzi maaso ne programu ya School Life. Yes. Tukomyewo kati. Yes. School Life. Omukulu Jose n'omukulu Bashiri we mutaali. Twali twogera ku bulamu bye twayitamu mu ssomero. Naddala ffe abaasomerako mu byalo okusinga. So wasomera mu kyalo. Tongere teyalinga empozi. Nali kyengeza primary school Tumbu nempitako Nalubudde nempitako Nalugamba ona nasomeramu amasomero ago baali banjagala nnyo lwakudda mu bibiina. Daddamu nnyo ebiseera bisinga. Waayi wamala ogwe amasomero gasoma mu mangi. Nze okusoma okwange nabannyonnyola. Nawulirayo ne Kiwawu. Olyerabidde? Kiwawu nabyo weeriri. Kiwawu nange nayitayo. Kiwawu weeriri. Mwana masomero Kiwawu. Actually, akati mbabulire emboozi linda mukato. Mbulire emboozi. Soko tubulire ya nze nali essomero ly'Nalyandika mu primary baliyita Lugo Primary School. Bali Lugo ndimanyi. Kenkunyumizi. Tufumita emboozi. Akati munnange fumita. Lugo Primary School. Yes. Twalina headmaster bamuyita Muwanga Ronald. Sajja Muwanga Ronald. Simanyi Muwanga Ronald joli yonna shout out. Share. Naye alungereza ebyo. Ekyasinga okunyiga mu ssomero ly'ekyalo buyinja obumanyi nga mugenda ayogera ku buno obw'okumakya nga mutambula mugenda ku ssomero obw'okumakya naddala nga waguddeyo lufuufufu toyina ngatto ngatto kyabanga kya bbeeyi nnyo toyina ngatto ati kunyonyola toyina ngatto saawa 10 n'emba bazukusizza ebitabo biri mu kaveera kange nanyumizanga nerumondewo otina kilomita yalinga namba okuvewako okutuuka wali Kakindu mu tawuni simanyi tutinatina ku ssomero kubanga headmaster yalangiridde atuuka ng'ewezeemu kitundu akaseera ako okimanyi atuuka ng'ewezeemu kitundu ensibi kunyabya ono bambi enyonta emulumalumanyi ogambye nga emu kitundu ng'agamba atuuka kwemu ng'eyisemu emu 31 muggo bamansita babanga balisiri muggo yegwe sokolinde mansita oyo yabeeranga kusomerawo Kyengeza primary school nange mutumiddeko mukubu oyo wabajali yajjanga yabeera kagaali keke yavuganga n'ava ettumbu mpulira olwajjawa Kyengeza yali friendly nnyo naye nga ku kibooka ate muzibu ali friendly naye ate mukubi akati akusanga mu kkubo obudde bwakuyiseeko dda oli leeti najja ne mujjanga munyumya bwomuvugirako ne kagaali oli naye bwakulula n'okukakula ku lusozi bwe mutuuka nakuweeka nako kuwulira mutuuka ku ssomero naga otuse leeti ye nadda ku gate olwo nga muze babiri naye muzaabo nagamba otusereti nakwefulira nakusaza kibooko yabanga nkola yaabwe master oyo anko bamuyitanga anko bakubako kibooko mu bibatu muno tuteekawo ekibatu ne bakuba bumu ebiri ne bakwasa wano wansi no
kati emboka zekibatu zezange zaali za koppa ulirize emboka ono oli wakukiswa ono musajja wakukiswa bagiyita primary school nenaba Obi by the way yewanyisa kiswa primary Salvador Obi tuna Patrick Salvador Obi comedian this is what I'm saying. So tuna ba Obi abakabi tuna but you see what I'm saying oyo weletera nomuliyako nga bamwogerako Salvador more no Patrico mujuka otyo fumita embozi aba basajja era twaita mu lines ezimunawo but you see funny thing about Kiswa Primary School yalinga yeyetika nakawa division performance wise biro performance byonna kusoma performance yes okay performance yalinga twalinga basajja nga waina bofono tulina bofumbi tulina bani kumisinde weka katinze kisasiri elinelili wanongembu simanya lidanye bugolo wano kataza wali na gwenga wasomera mu kibuga omundese gwenga wasomera mu kibuga zendiweli wafeka ki cyari yacharera chendo ewamwe cyabanga ono Shimoni yali mu kibuga nga petuli mu cyareno okay nilo cyaro Shimoni kumite embozi yes kakati wisere byo nga tuli kugunja ko Kiswa Primary School Kiswa Primary inga wabasajja abasajja baita abasajja ng'omusajja beera n'okuyina fuuti 12 awono kale owulidde mazima gekugamba 12 omusajja balinga bamuyita ofoono ofoono ng'ayinza okuyimira bw'ati nga nene muwanvu ngenda kugezako ono omupipi naye nga bw'ayimira bw'ati okugulu komayino mugundi eno bagiyita batya nkwakwa webale nnyo so these guys nze nzijukira ku misinde bino ebitala bya education sinjukira sabisomanyi oluzungu olujja wate wabisomanyi naye oluzungu ng'olina amanyi olungi nga bw'omanyi nti wano ne wali ogenda okolektinga naye ate yasoma nawe yakoma ogambe Mr. Weri yakolaki naye nga migo gyangoje migo gyangoje yankuba nga migo gyakikalu nengera baliwo ekikalu wano tewali byonna bibisi sifuna sente ofuna sente zo sifuna 10 lwange waneno olulina were yali alufunyeko oze kulangira musomesa wo kati olangira mukulu Jose olina akabozi kobadde olensekewa kakati no onjagala kunyuka omukulu omulaba alina kyakujukiza sebo mukulu wali wamagwe yako nawe wama Bashiri badde nkugamba yesebo tonyumya byamwe bya Shimoni simanyi agambe ki ekirala musimanya Shimoni kati simanyi Kiswa walio okeddeko ku makya ng'ogenda ku ssomero nga wasuze tokimye mazzi ewaka olina okulekawo amazzi bakukima amazzi bakugambye olina okulekawo amazzi ewaka okedde mu nnimiro bagesi olina okukera okulimako olimeko otwala n'ebisolo ku ttale kakati ewaka tewali mazzi tewakimye ate olina okugenda ku ssomero olina n'okulimako wali ogenzeko gwe newekubako omusulo oyite mu musulo wefuula anaabi akalimiro omusulo gwokumakya guno ate newakolaba kyalinga kompawuzali nga mulina okukeera mulime bwe mumala okulima mukima amazzi ge mugenda okunaabako akalimiro nege mugenda okulekawo munaabe mulyoke mugende kuki ku ssomero ng'alina okutwalayo ente mulina ozitwalayo
wemugomala okulima kutwalayo nti abakima amazzi nga mugenda mukima amazzi bali baliyita Ibako. Soga, this side of Soga. Olaba embeera z'omukyalo ffe bwe twasomera nga bwe nkugambye nti twabanga by all means olina okukeera ku makya limako twalimangako nolekawo amazzi ate bajjajja ge banaakozesa nga bakomyewo kati ffe essomero eryaffe teryali wala nnyo twali bamukisa essomero twavanga era netutafulyera nti nze kusoma ira nabeeranga prefect omanye ekyampanguzanga twalina essamba ly'ebikajjo ye bampa obwa prefect nze wuliriza olaba kusomerawo nyine twasomeranga bwe nabanga nnoonya obululu bino abantu basuubiza abantu simanya nja kukola enguudo simanya bwe munankoleko ntyo ngenda njakuba nze kenyini ebimu ku bitwe nayogeranga nabagambanga essomero lyammwe lijja kubeera jjonjo bwe munampa obululu ewaffe ejja bawulikajjo mujja kujja muli effene mujja kujja mukole buli kimu kye mwagala ewaka ewaffe na layini yava kuno paka eri eyabalonzi bansimbako layini okuva eno paka ebikajjo kakati ate ewaka twajjanga nitubeera n'ebitabo byaffe bino ngaoyagala okisabikeko kinyirire ebisabika etwafunanga ebisabika netufuna obuveera waliwo obuveera buno obw'omugaati bwebabuletanga obuveera mwalangako ne ku migaati bafunangamu abagenyi olungi Peter wawerekerako kubawala nga kusomera ate kankubulire mikwano gyange nakunyumiza akabozi luli oba saakakunyumiza emboozi wuliriza ayina mukwano gwange bamuyita kiwanuka yonna gy'oli otomidde yankubye emigo omuvubuka oyo nkunyumiza yonna gy'oli kiwa wankubye emigo kakati munnange nga bondaba bwendi bwe nali nalwawo okugira ennankani okula kakati kiwanuka oyo ng'ekyokulo okikonyeeko nnyo kiwanuka oyo kiwanuka yakolera tukkirize kyagamba kyogamba atulimba twagala otukonerawo ku kiwanuka ki kyeyakola ogambye owerekera abawala okola otya mumkwate bawe emboozi ebalemere nawo basumulula akati munnange kiwanuka sisobola gireka mwali muleko ku mwana mu kilasi ng'alina effujjo alina eddalu kaze lwali lumu naye na mukwano gwange bali omuta Harriet omwana oli alina kye bayita effujjo lumu nali kyasobola mu kyalo nali mu primary 4 kakati nakwata ensawo yange nga simanyi naga naginogeramu emiyembe kati natuukawo nenga nendopa nga siraba nsawo yange oli yajjamu ensawo yajjamu ebitabo byange nabiteeka ku bbali nagenda ewaka kati nanoga emiyembe nakolaki nagijuza nenoonya ensawo nga sikolaki sigiraba nenga nendopa ensawo yange bakoze ekibagibbya kati mba ntudde akomyewo simanyi batumye ekyokuwa bweru ngeza okuzireeta ngenda okukomawo ndaba ensawo yange weri awo kasondi wano ku bbali ku desiki kati ngenda okubikula bweti ngejjudde emiyembe bweti kati okuseka n'abako ebigambo byali ayogera nayogera bigambo gambo nga bisesa okufako simanya ndese simanya bwaguuga kati buli wayogeranga ebigambo ebyo kati nga ntulikanga nseka kyokka omusomesa ali kuki kulubaawo naye nga yetaseka wadde kati naseka nenseka naye ng'omwana ebigambo takomya nabwatuka omuti gwali gumukwakwakwakwa naye waliwo nekintu ekirala ekyatukubyaga emiggo mu kiraaso nga ewabairayo omunagirani
twakaitanga katima nga bayinza okubasa mwena nebana baba omumanyi toyinza kuwainanga abaana ebi kakati nga tulina abaana bayala obudeeya mu maaso awo tulani tunali mu kibuga kiswa mu kibuga nga bwogira bakalina ziri zona awo kakati these guys who lay bana bayalanga obudeeya wano mu maaso because we had them but they would kwata katima kati wakwata katima you know what would happen eh? That word omusomesa nga ababoyi like hey, these front guys eh? Why don't you twaberanga mulebe twesinga baberanga basono babana seconds yes omusomesa abamaze okugenda walla abayagenze dda omuvubuka nga bamuyita nsamba naye tumwesiga eva nga kasamuga oyo tumukoye ngakamuwe nsamba yalyanga fene ng'oluva ku ssomero atuukira ku muti gwa fene era nsamba ebitabo bye tebabulanga mu masangaenga mukanga mu bukansi ono tumukoye oyogedde ku kyafene n'ozijukiza omusajja bannange omusajja yali tayagala mukwatira ku fene ku kyalo ewaffe eyo kayitayo malwa nanyini fene kakati emalwa eyo waliyo omusajja malwa ekyalo ekyo nakiwulira okimanyi naye gwe gundi romagano n'ekiro kyotamanyi nali musajja muzimba yali muzimba bakwatanga moto kati nkunyumiza omusajja oli yali abeera ku kyalo ko malwa nga tayagala mubbira fene naye nga tuli babbi ba fene nga sirimba zenyuze sirimba embozi zenyuze ntuufu owulira sebo akati omusajja oyo bali bamuyita muzeeyi mpanga muzeeyi toyinjabadde mmanyi owomarwa yabamuyitanga zodi ariko bayali mpanga naye embozi jajinyumya olabi waffe omulungi nga tukyagenda mu maaso twagala okujjukiza nti ku Nyondo Media tuba tusaako programs ez'enjawulo ate nga yenze presentawo wa Nyondo Media programs esigadde endala mugende maaso n'okubeera nga mu subscribinga abaana bakusubscribinga mu commentingemu mu likinge nate era mu sharinge waka waffe mwebale nnyo mubaddango abakola ki abasubscribinga posi twongera n'okubajjukiza kago Gold Star Cargo batwala ebyamaguzi okuva wano eno mu UAE ne babitwala e Uganda bane babijja Uganda bikola ki ne babitwala e UAE go wena yandi beetaaze genda maaso obere nga oba contacting ku namba z'essimu ziri wansi obere nga bakuyambako mu nsonga eyo tweyanze nnyo tukyagenda maaso mala nnyo mwebalire ddala kati nkomyewa oba togamba ku muzeeyi yali tayagala mulira ku fene omukulu oli naye gwe nalina omuvubuka bamuyita sempanyi yali anywa lita 10 y'obuugi omuvubuka simwogeddeko bubi naye mutuufu mulamu naawe lita 10 y'obuugi era bamumanyi yali Uganda kakati tugenda ku ffene w'omusajja sempanyi olwo ye ali bali otyo nze nali wansi ndabula Yusufu yalinnya ku muti Yusufu alinnya omuti nze nali gatulemu kakati kifene omuti gwa fene gwali wakati mu bitooke bya sukali ndizi sukali ndizi ali munanta tugenda kubba fene w'omusajja tuva ku ssomero kamumanyi ebyekito naawe ebyokyalo muti mulenzi ng'alinnye omuti kati amagezi yalinnya n'omuguwa olukubako nga kyengedde akisibamu omuguwa nga kanakyo kakati olumu yakkanga nakyo ku muti kakati olwakinoganga bwati nakissa wano
omuti gwe guno nakiteeka wano wakati wano nakka nakyo nga kyeyiringula ku lubuto ne ku muti olwo tetulina muguwa bwe kuba mulimu omuguwa akisibamu n'akita mpolampola kati talina muguwa ku luno akitadde wano olwalyo kinoga n'akissawa ayiringise ebintu byekyalo bimanyi oyagala okulya ku ffene kakati kifene kigenda kimutolokako kiyiringita kanze ndi wansi eriyo n'abalala nga babiri olwekyagwa wansi ffe nga tukoleeza kubanga eri nanyini aba awulira nanyini yali awulira nanyini aba akiwulira ate oli akyali waggulu ku muti akyaliyo waggulu kumita emboozi ffe nga tukoleeza tukimuleseemu mazemu edda nanyini fene unamuwulira najja nabagenda okuba fene wange bakutte omukulu gyali waggulu ajja kumita emboozi amutuka agamba kirira wansi mbalina ku luno mbalina nanga mubafene wange kasibakwata mbalina ahali munawe muvubuka akirira mpolampola aba abuzayo amatabi abiri atuuke ku ttaka nga yeeta bwe yeeta bwati yayita mu kitooke ku ttaka agwanga ffene olwagwanga simulabanga nnyo olwagwanga ffene ku kitaawansi olwagwa ng'alalika amaaso ati yesirisayo fulafudde atunula waggulu amaaso ati bwatunula waggulu nanyini ffene kati agamba nkoze nti omuntu afiira waki ate akuba enduulu ayitandika okuba enduulu omwana nabagana okulya ffene avudde waggulu ku mutwe bane mujje munyambe kati wuyo adduka agenda wa ayita baterimba bamuyambe olwali okuyitamu ebigere bibiri nazituka nayingira olwali okugenda eri fene wagwa wansi netusitula fene netuyitamu netumuleka muomwana yali mugezi era lwagwa wansi maaso n'alalika mukola nno yemu olaba era ebabasanganga bwebaate waliwo omuvubuka kyeyakola bwe bamusanga n'addira amagulu ga n'afuna ettabi era naye yali ku ffene n'afuna ettabi n'ateekayo amagulu n'alengejjanga ekinyira n'amugaba muzeeyi ngenda kweta nfiire wano ndeka ngende muzeeyi n'adduka emisiri nagamba mwana gwe tuyagala kutatatirire mwana gweze namugamba muzeeyi gwabireese singenda kugwa nfe amagulu yagasima atya naye waggulu ku muti kisoboka amwana amagulu galo n'alobesaamu nayeeta bwati yenyenya n'okwenyenya bannaye muzeeyi adduka emisinde nagamba oyagala okuwulira embaga akatabi kwotadde amagulu kakutuke wali otoloseko nga time yogenda tenatuuka time yogenda eka tenatuuka ane yatoloka ku ssomero ebyangasiba okolawe buli olukya ane yatoloka kyaliwo ekitiye wenalinga by then nali ndi mu primary 1 kati nagenda nga kusomero nagenda nga yes kyalinga bwekiti olumu saatuukanga ku ssomero olumu natuukanga kati walinga yes walinga wakasakaawo nali mutonga ndi mutonga naye nga nabanga ewaka si kyekyo myaka munena piwano alize nabange wakanga nkaaba mukubi wakanga nkaaba nga sagala kusoma yadde wadde navangayo nga nkaaba bakukyusiza essomero nedda nze nga sagala kusoma kyekituufu kyasinga mutukayo kutukyusiza kasabanza okusanga ne banga kusomero pya awo nali yanga amaziga mpaka kutambula kola kigenda ku ssomero kati bwe netuka ku ssomero bweti batuka ku ssomero bweti netuka mu kibiina temuli musomesa nga nebulungulula nga nkola ki nga nzire wakawalinga wakasaka nga ntuuka ewaka nga ntuula omumunda
mbadde balabi baffe balungi twagala okubeera nga tubajjukiza nti this is Let's Talk Show. It's Let's Talk Show mu bagatulemu in Let's Talk Show. Twagala okubeera nga tubajjukiza nti ate ebirungi bikyajja ebintu bingi tukyabaleetera tugenda kubaleetera abanyarwanda tugenda kubaleetera abanyango tugenda kubaleetera abawesterners batunnyonnyole owange kino kyali kitya kino kyali kitya kiri kyali kitya kigenda kubeera kitya stories mpanvu nnyo zigenda kujja tugenda kuba twejjukanya tugenda kuba twesanyusa yes era nga twongera okujjukiza Gold Star twaza bakolera visa ezikuyinza no mu UAE okusinzira mu nsi yonna gy'oli. Gold Star batambuza ebyamaguzi byo okuva mu UAE okubitwala Uganda n'okuva e Uganda okubireeta mu UAE. Bakubireko ku namba z'essimu ezo oyongere okumanya ebisingawo. batugambye emp simanyire emp yalire emip ono gwe baproposes